Whoa. Thank you so much, brother. Okay. Comment wagenda bus parking ebintu ebyo igenda mbabedako ebisite. Damu yongera volume. Omukyala Renga ne Makula yambadde obubakabombo nina wali eri nanga abambi bufeerejo batasobodde kubaawo kale n'ab'ebirabo ngenda tandikobireeta abakwani bajjooba mukyene ebirabo then the speech tugenda batuwayo ekirabo then the speech katugenda tandika n'omwanya ono ayogereko obugambo butono then ate atuwe ekirabo kye n'abalala senga w'abaana nawe yimuka ng'oluganye kino ekirabo nga basa bonna banyamumalasiza Banjagala ki? bangi babitaliri banzeshashulesa kufa wa mama kabina kusasira erwikakagwa omukyala buloga bine London nebukibe mwasi kusasanya sente e London sorry e Boston era ize wano kwa Joeli ya mukwano gwaffe azakabalira ebintu bingi aganyo lwitakagwa aganyo katali kusasira era kasoma omuntu katali kusasira twagwa ne bukibe kitegeeza nange baziki balina okubeerawo era kati ekimu kyavudde London ewa omukyala lwitakagwa kyalonga kwagala nnyo era ngambye kafe kajja yaŋŋambye yakusabira esaala yakola atya yaŋŋambye twala ebirabo ebyo twalire mwana muwala Nedda nnyabo. Onto wali balangira. Ojja kwogera bw'otyo ng'oli eri. Guno omukolo gwa nedda wabula bye biki. Wamale kampeeyo wayibula ne meseza Anti Rema Akagaali wange era nga shoti enkola naye bagirasipaka sawa kumira ekitundu ez'olweggulu esitonengera ku bwongo otegera nti byekugamba ono yalingambye era bwe mbanvumye Rema munonya jowe yangambye mukume bwe mbanvumye oluyimba obweyagala era yemba muwanye abeera jowe nkwagala nnyo ono kale bamwogereko kibanekeki producer sister mentor wa mukwano wa luganda kugamba abeerawo mu buli mbeera ye muntu akugamba ojja kiyitamu well ogenda sobola story eganye baze Jowelia muntu akwata empola Jowelia ye muntu asobola okuvaayo najja n'akugamba nti kojja kino ekintu kiri bwe kiti anyway nokuwa guidance Jowelia ebbanga lyembeeredde nga ndi director wa ABS Television nali managing director wa ABS Television naye waliwoko ebintu ebyajjawoko wakati awo nga bigenze nga TV eyo maze okukwataganya n'omwana w'omugenzi Pastor Iga Jowelia y'omu ku bantu abajja ne banzikakkanya nannakimbwa no kino ekintu bwe kiba nti kino kiri bwe kiti kola bwoti ne bwoti so namwagala nnyo ekyo kyokka kyanjagaza Jowelia obulamu bwange ne ŋŋamba nti olaba asobodde okulinnya n'ava gy'avudde najja naŋŋamba nti kojja kino ekintu tekirina kugenda mawulire oba tekirina kubuuka wano so namwagala nnyo ng'omuntu era buli wantu wonna wendaga Jowelia mwagala ng'omuntu nina ensonga lwaki njagala nnyo akayimba ako Siddogo
bwe nali nkola birthday yange nagenderamu helikopita 2 helikopita mmeka abantu bonna nga baga naye Kimbo waani apangisa helikopita 2 tyemu etwala abaana endala egende naye Joe yaŋŋamba nti va ku nsi buli kola bibyo bikunyumira obulamu bwaki era bwe yali emitiyana yaŋŋamba nti Kimbo wa Joeli yamutwala ng'omuntu atugayidinga nze sitera kubeera nnyo ku mikolo era abasinga obungi munanjulira wano bwe tutudde kirireya nnyo okugyako nga muntu wange ennyo nze sikolakola mikwano era olaba nzize ku mukolo guno okuva essaawa 9:2 n'entuula ate ne mbasuubiza nti ku ssaawa 3 ngenda kukola open batch ekirabo kye namuwadde tugenda kukola open batch oyagala kyonywa piru yange twaguzeeguzeeyo dda naye namuliiza jje tukole open batch ku ssaawa 3 kyekirabo kye namuwadde mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale nnyo mwagale Joeliya. They were reminding me every day what they remember about this, but I feel so bad. I just want to question you one. I feel so bad that I could not be there. But you know, I always pray for you. Era nkwagaliza obuwanguzi nkwagala nnyo. This is Livingston. This is Livingston. Mukama kunkumire akunkulimani akole bulungi nnyo bambi. Kale mukwano nkwagala nnyo Joeli. Mukama kuyamba ate olina emikwano emirungi. They've been reminding me naye nakwataganye eno nasobola kubeerawo in time. Amina bambi. Bannange kama tuwache esalamu kusonga obwane waffe naye eddiini talina weetabeera mama tusanyusa nnyo kubalaba Joe nkwagala nnyo baganda baffe mikwano gyaffe toyanza nnyo mwenna abazze Joe mu kyonna kyonna kyensinga okugamba webale kubala mutima mulungi ate era njagala bannamawulire abamu bagulabireko nga munnamawulire yenna alina kuba ne mukwano gwe nga oba kwogerako ekigambo ebi waliwo munogo okugenda ogamba kino kimame sijja kyogerako bwenti kinnange nga wadde tuli mu mawulire naye wabawo mukwano gwo emikwano tugyetaaga mu bulamu Jowe ne banjogerako akagambo nga kibi Jowe ayimirawo n'agamba nedda tudde ba nangamba kyabadde kituufu nemugamba ekizo kwatadde kituufu naye akibisebise Jowe balinyo bayiddala waliwo munnamawulire gwe nali siyinza butakyogera waliwo munnamawulire yatuyisanga bubi nnyo naye era Mukama Katonda yamusasula omwami oyo abasinga muyinza okuba mumumanyi eyawandiika ku mugenzi Paulo Kafeero nti mu nnyumba ye mwalimu ebiki ebintu ebigala by'abafu naye gyali Katonda yamubonereza Jowe tolina mutima ogwo. Thank you for loving me. I love you so much. Mukama gwe byosinga okwagala ebyange bimanyi bigenda kujja ate bijjira mu kitole tantedderewo okuzaala kintu kirungi nze abawulire anytime now hope obadde okimanyi nti essaawa yonna kubi naye badde wano by tomorrow morning Jowe agenda kukozesa abantu ensobi okitegeera olaba netusiba ate twagala mannya gokka singa bakikutte waggulu nga nkyogerako munnange naki okay kati kino ekirabo sooka okisse wansi Jowe atuule kati mame wanaakomawo kati nga tukyogere okitegedde naye Jeze togenda nakyo
Bapresenta twembe. Okay. Oyinza oyingira ekibira. Twabagambye omukyala Joe alina emikono. Iko omwami ayitibwa Abaho Frank, pulezidenti w'aba TikToka. Mulengeddeko agenda kujja. Ekirabo kino kiriko amalenyo. Bagenda kujja bagenda Abayimbi. Okay. Swazo property ali ku kirabo kino. Omukyala Irene Namatovu ne Geoffrey Ntaya. Ali ku kirabo kino. Omwami Levikson gwe muwulidde ku ssimu. Ali ku kirabo kino. Kojja Kimbowa. Ali ku kirabo kino. Chef Godwin. Oba mumumanyi. Ali ku kirabo kino. Omukyala Hajjati Kushona. Ali ku kirabo kino. Kati n'ensonjayo omulala mutegeko kuba engalo z'ono bwetizaako. Omukyala Hope Shifo a surprise your love. Okay. Kati Babaho ajje n'ebirala ebigenderako era nga bwakubijjo. Pulezidenti waffe akayimba kaaki Alisoko itewo genda muzikugana. Ati engeri gy'oluddewo soko yinawulira ku bantu. Ati engeri gy'ofaana nga ali confused yogera nti eri abantu. volume Bannaye buli akutte ebigere by'ennojja leero Allah akuddizeewo omukisa by the way n'ekirala kanjogereko ku Joe katono. I came in 2021 naye nga mukyalo netandika TikTok naye Joe oyo muntu I think yali wakubiri ku TV ezisinga mu Uganda okumputa nangamba Miki twagala kukyazaako nekugamba nina kukola kigana bajyankula nsonga abantu abakulaba ku TikTok nga bagala laba ku bulamu bw'obwawe so nkwebaza ngu you've been part of my journey. This will not bless you abundantly. May you never lack. Then ekirala bannaye nga 10 November tuli ku Theatre Laboratory mujje mutulo. Sure. Kama bakita Miki. Sebamba mai. Bazala kawembe kulinde chimu. Anakoa. Jowe waffe. Yuzeyo. Katunule eno yuzeyo. Yuza kone side. Obadde kyuse. Yuza baby. Yuza. Okoye. Akati okoye tuyula kino. Baby togenda kuddamu kunya nagamya njala tetwagala zikole ki? Tetwagala zikole ki? Okuba engalo nga sinnabaga weebireese. Tugende mu maaso. That washing machine obeere ng'oyozaako ddiya. Ng'okyusako kyusi wali onyiganyigako. Ddiya nawe zaalala. Olazebyala. Gakola gwakusala bibokusi. Naffe tujja kukusalira jjala. Waliwo abajjatuyambako sibula. Jaweekomawe. Lwaki weetumiikiriza? Tunuulira bino. Bikulako wanoyizaako buno buveeraveera ebintu ng'ebyo. Brand new teri yagikutteko. Wewe ku mirimu. Tukimenya ate. Aliko yaleese obubaka. Bakamawo bajjanyiga. Ayinda kukutuma.
Yeah, washing machine. So what do you say about it? Yeah. You'll get it. Producer wange ayagala nnyo okuba n'enjala nga nkole 247 so ndowooza mugondeza mu mbeera ekirala gyowe kyayagala wuyita bukowekowe ya n'obukowekowe tebaawukana kati bwe weetegerezaawo ngenda kuyita kaakati amabega wange kyoza by'abaana byabakuza abakulu washing machine bakugamba waliwo eyababebi eno y'ababebi tugenda kukubira talina kumenyeka kyowe tunula eno tunula walo box ezo ziveewoko wamma tegeka eyo kyowe kikinka obukowekowe bukankana obukowekowe nga bukankana akati abatakategedde bulungi kani eno kola emirimu tetwakusasulidde bwereetya kangeza boxes nezimeo ebintu bya white boxes of brown okay so nga emubiraba engoye ekyowezikati tawano obyetegereza otiddemu zirya kati engoye eziba ziva muno wali zooza wano nezikala wano nozisa mami olabye munda eno washing machine engoye zidugala zisooka wano mubeeramu amazzi neeyoza Namwadde dezike. Kala agabiri bala agabiri. Agasatu. Agana. Wallahi agana. Omala okwekuba ebifaananyi ewaliye papa bateeka amataala okay njagala okwebaza omugagga wange Skypins Tours and Travel yabikoze Skypins Tours and Travel baba asiwe yabikoze emitwalo 5 so yemera obeera olina okweteeka nti maneja nange gyamwokyayo ebikolwa by'okweteeka bino obyongeremu ssente ebikolwa by'okweteekanga bibayo kwata wano maneja ne ogerako wako wako bado inabera abageni baffe mwenna batiktoka tusanyusa okubalaba abayimbi mwenna tusanyusa okubalaba bannakatemba mwenna tusanyusa okubalaba buli omukolo wesirika abantu babiri ate bombi bwe bali wano naye baagala anti ewaato kushifa watumanyira natuula basolo oba mpadde ebiraba atongozaani yabimpadde ate woba sisoomogedde ate simanya mbuzi bitwala ate sibikibetutwalisimanyi so byonna bibyo byatuuse dda naye kyositwagalayo kadyesi amanya nga abiri gokka boolaba wano ngogamba ono yandibadde ampa ekirabo naye oba kyeki bali babiri naye webali wetuli ogenda bogera
njagala amannya asatu naye abantu bali babiri bosu asooka okushifa akakapapula nakalabye wakalabye ekyo oba nkugambye ekyo olabika wakirabye kati ekyo Jose Naji Chochia Mukwano tuli ba 50k Saraya 50k buyabinira bintu mwana omulala ekituufu Irene ki ekyo kye bakikulaze yogerayo omulala last chance oye bibyo bijja yokayo bijja yogerayo omuntu gwotanalabako nga waali wano naye nga tannasemberako ate nze nasembedde ddaako ng'omwogedde Jose wayiriza kale kwegamba tolaba bulungi n'okuba akaaso laba wambulokinze naye okosige nakakugamba asembayo omu but see Ibra of course Ibra nakiwayo Kwagala kwagala Baby wendi wano It can't be make it quick oleta bino ebirabo make it tugenda kusabula okusembayo Napi yasi okuwatandikoseka wakyo tunulanga gyaseka dda okusembayo ekyo wekugamba abakyala n'abaami ladies and gentlemen ekirabo kino mpozi kino nga wayogedde wanaateebwa ekirabo kino kivuddewo omukyala Hopship omugalo gwa Hopship kati ekirabo kino ekyokubiri nali ngenda kigula naye nekirekera muganda wange ebintu ebyabimalirize kubanga ebyange byali bingi obugalo mubutegese baddiya ekirabo ekyokubiri ekigezeddwa ku kirabo kino kivuddewo omukyala Hopshifa byonna omukyala Hopshifa ebyo yabikoze thank you so much Hope okuva ebintu bino nno gye byatandikira mbuuza bulungi gyowe mbuuza Akabye akuja kojja nanumbagana kale amanye ekirungi okuzaalibwa bali mukuza bulungi singa abalamusiza webale bonna njagala kwebaza mikwano gya gyowe gyonna egiri wano mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale kumwagala nono mukwano she's your friend this one. Thank you for loving Joe. This is Papa's spot. Enjoy your stay. Kakati munaye tukuyozayoza ate twagala Mukama akukwatirika kulembere essanyu olifunire eddala mu bujjuvu kitegedde kakati nze nga kojjaawo ndabye ekyabanja kubanga wano wandibadde olusongeramu nti naye kati tosonga sefenyonyo zemanyi basiriyasi wani kulye nnyo nakugamba omukolo gwo mwanyinaze omukolo gwono ogwokwanjula namusuubiza okuliisa abantu bonna n'okubanjula essaawa lwakubasoose kino naye kale kyasoose kyonna enkula y'omutwe ekuwensanirira katugende n'ekikola ki kiriwo naye nga nkuyozayoza mwebali kuba mikwano mirungi omaye abantu bali mu nsi muno naye tebalina mikwano mirungi okubeera n'omukwano omulungi yensonga yokka era buli omu nsaba yekubireko omugalo omukwano gwakyowe kirungi nnyo ndowooza otegere nti abantu bakwagala
bakukuse ne bakukuta kituufu ombuuziza oba mbadde mbimanyiiko mbadde mbimanyi bulungi nnyo era nze nabadde ow'okuyita okujja wano naye neŋŋamba kankiveemu ave mu by'abaana so n'olwekyo mweyagale kansubire munyumiddwa nsubire muwomeddwa tuli waka tewali amagobawo